abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ensonga z'eby'abawala okufuna embuto nga bakyali mu masomero mpanvu nnyo. Ekyo kituufu nga tekyabulabe eri abawala okwetooloola ensi yonna. Era Uganda y'emu ku mawanga mu Afirika agali mu luno olugero olw'ennaku. Abawala abato abafuna embuto nga bakyali mu masomero batera okugwa mu katyabaga k'obwavu. Abawala bamisomo gyalema olw'embuto batera okuyisibwa mu mbeera etasaana ekintu ekibi ddala. Era n'omukulembeze wa Tanzania yavuddemu omwasi ku nsonga eno. Yagambye nti wafunira olubuto y'enkomerero yo, ekintu ekinnyamizza abalwanirizi b'eddembe. Ebitongole by'abakyala byekubyemu ogwaka era nga byagala Mwami Magufuli okwetonda naye nga mu mateeka kino kiraga nti bazze kikeerezi kuba mu 2020 lino etteeka erigoba abawala abalina embuto mu masomero lyayisibwa. Ekiraga okulemesebwa eri emisomo gy'abaana ab'obuwala ng'era waliwo n'enjogera egamba nti omukulembeze atudde ku muliro. Naye ng'eno ensonga mu bantu ku nsonga z'abawala abafuna embuto enaasobola okukyusibwa. Mu Tanzania wabaddewo essuubi omumyuka w'omukulembeze Samia Suluhu alina omulamwa ngono wa kubudaabuda abawala bano n'okubazza mu masomero. Ono agamba amaanyi g'eggwanga gali mu kumanya n'okusoma kw'abavubuka mu bulamu obw'omu maaso. Ensi ya Burundi ebadde mu mbeera ey'obutabanguko okuva mu mwaka gwa 2015 oluvannyuma lwa President Pierre Nkurunziza okuwangula ekisanja ekyokusatu okukulembera eggwanga lino. Okusinziira ku alipoota eyavudde mu kitongole ky'amawanga amagatte ag'ensi yonna, Burundi ejja kwetaaga obuyambi okuva mu mawanga ku ssemazinga Africa ne Bulaaya okusobola okulaba ng'eggwanga lino teryongera kugwa mu mitawaana oba okuggweera mu kittabantu ng'ekyali mu nsi y'e Rwanda mu mwaka gwa 1994. Abantu abasoba mu 5 be baakalusuulamu akabaka ku mulundi guno era abantu abasoba mu mitwalo 4 be baakawaŋŋanguka olw'obuvuyo buno. Mu myaka ebiri egiyise ekibiina kya Pulezidenti Nkurunziza kye kibadde ekibiina kyokka mu nsiike ng'era kyeyongedde okunyigiriza bannabyabufuzi abativuganya awamu ne bannamawulire. Ekiwayi ky'abavubuka mu kino ekibiina kye bayita imbonerakure kyolesezza ebikolwa eby'ekitujju. Ku ssaawa ya leero kivunaanibwa emisango omuli egy'obuliisamaanyi, effujjo awamu n'ettemu. Gavumenti ya Burundi esobodde okusirisa buli mukulembeze w'ekibiina ky'oludda oluvuganya n'abajaasi abava mu ggwanga ly'abatuusi ne baggyibwa mu magye g'eggwanga. Abalwanirizi b'eddembe ne bannamawulire bangi nabo bakyali mu makomero oba ku mawanga, wabula yo Burundi olunwe lusonze mu nsi ya Rwanda ng'egirumiriza okuwagira abagiyeekera n'okusigula abarundi ababunzebunze mu Rwanda wamu n'okubafuula bannalukalala. Walolabye ku kalango keno firimu Black Panther. Mu mazima eno ye firimu eyazanyibwa ng'ekwata ku nsonga z'Abafirika ng'era ejjudde ebinonogo okuva mu bwakabaka bwa Wakanda. Eno firimu ekwata ku kabaka omuzira amanyiddwa nga Tishala, ono eyagira kitaawe Tishaka mu bigere. Abazanyi ba firimu babiri okuva mu Uganda nga Daniel Kaluuya ne Florence Kasumba nabo tebalutumidde mwana. Black Panther kirooto ky'obulamu bw'omu maaso ekiraga Afrika bwe yandibadde ewatali bukenuzi n'okufugwa abafuzi b'amatwale. Kale wandibanga eno firimu ogimanyi naye ekibuuzo kiri nti ku ludda lw'Abafirika n'ebyobuwangwa eno firimu erimu ensa oba kyetaagisa okujaganya ku lw'ekyo. Eno firimu erimu enkola n'ebyobuwangwa okuva mu mawanga mu Africa, okuva mu South Africa ne Ghana, nga muno mwe muli bulangiti eyambalwa emanyiddwa nga Lesotho Sinamara blanket. Eno yayambalwa Angela Bassett ng'era kino kyambala ekigatta ebyobuwangwa by'edda n'ebiriwo kati. Naye kino kina we kisizaamu ekitiibwa eri ab'edda naye tunamanya tutya obeera kyetaagisa. Black Panther y'emboozi eri ku mimwa gy'abangi era oluvannyuma lwa firimu eno okufulumizibwa twongere okuwayaamu. Nsigadde nze MC Jala nga mbaweereza ku Newsbeat. Ku myaka 14 okufuulibwa mu kubayeekera bakatanga Maimai, Rodrigo Katembo kati mukumi wansolo mu tterekero ly'ebisolo mu Democratic Republic of Congo. Olw'omwoyo gw'okukolera eggwanga n'okukuuma ensolo mu ggwanga erijjudde entalo, ono yalaba muganda we ngattibwa mu maaso ge, ekintu ekyamwongera amaanyi okubaako kyakolawo. Ate kye kisinga okussaamu okwagala n'omwoyo okukuuma ensolo. Ono agamba okuva edda kyali kirooto ky'okufuuka omukuumi w'ensolo newankubadde guno omulimu gussa obulamu bw'emmattigga. Emyaka 15 egiyise abakuumi b'ensolo 160 be baafa olw'ebikolwa byabwe ebyobuzira. Katembo yafuna okutulugunyizibwa oluvannyuma lw'okusibwa ku musango gw'okulemesa abaali baagala okussaawo enkulaakulana mu nsonga ezaali zeekuusa ku mafuta mu mwaka gwa 2013. Ono afuna essanyu oluvannyuma lw'okubaako bingi byazudde mu bulamu n'ensolo. Era agamba kino takyevuma anti kiraga obulamu bw'omu maaso nti butangaavu. Ng'era emiti emito gijja kuba gisobola okwerabira ku bibira by'enkuba ziyite rainforest, savannah n'amasike g'omu nsozi agali mu bulabe. Nga kw'ogatta okukula mu muwendo gw'enkula n'entulege ekirira kye kiragawo ku byakozeewo mu kkuumiro ly'ensolo. Katemba agamba agali awamu ge galuma ennyama naye nga si byangu kuba abakuumi bakola nabo tebawera 16 ng'ate balina kuba 4 abeetaagisa okulwanyisa omulabe Katanga Maimai Militia. Bano abayala bajja okutta ensolo eky'obugagga mu bbanka. Katemba agamba tadde mabega newankubadde si byangu. Katemba yawangudde prestigious Goldman Environmental Prize omwezi oguwedde era we twogerera yaliko.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ŋŋoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera eŋŋoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera eŋŋoma